Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kadi bagitafa Ad TV ki abali ekkata mbatumide kukosa ne Saudi Arabia bagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugyekumirako. Waliwo Kadaama yafuna olubuto lwa baba, yafuna olubuto lw'omuwalabu asobeddwa n'asaba buyambi tamanyi kyakuzaako. Wabula omuwalabu abasinga bagamba nti gamba omuwalabu akole ki akuwase akufule mukyala we namba 2. Omuwala asobeddwa tamanyi kyakuzaako era ono asaba buyambi. Leero nakoze ki ali mu kusaba buyambi era ategeeza nti Onimuwonge yandibadde amuyamba atiisiko n'akola ki n'adda e Uganda. Abasinga beebuuza kati bw'onadda e Uganda ogenda kikola otya ng'omwana ow'omuwalabu ozze naye muki mu lubuto ate n'omuzalira e Uganda. Abasinga solution gye bamuwadde bamugambye akonvinsi ng'omuwalabu akole ki amuwase, kubanga eri abawalabu munnange abawasiza ddala ba Kadaama naye kirabika ndowooza omuwalabu ono yamufunisiza olubuto alabika tali ready kubanga amuwasa. Omanyi omuwalabu nga wakuwasa muntu aba yamuwasa dda era ne bw'obeera afunye olubuto tekiyinza kuzibuwalira, naye ono maama olubuto yalufunye naye awulira atidde takyakola mirimu waka. Nga omanyi naawe olubuto agamba Onimuwonge nnyamba esobole okuvaayo eno. Bibitambulatambula akadde kano bannange mumusabire Kadaama asobole okubanga akomawo naye nga si birungi ku sayidi ye. Bankuba kiro bangi abafuna embuto ba Kadaama era abasinga bamuyisizaamu eggaali nga bamuvuma nga bagamba kati ofaaki ndowooza olulengera olubuto ndowooza olulengera olubuto. Ne Onimuwonge yeebuuza n'agamba ne muntu gwe wali ofaaki lwaki wafuna olubuto mu Buwalabu? Abasinga bamusekeredde busekerezi. Si byangu gy'ali mukazi wattu, embeera ekalubye y'ogolengera mu kifaananyi. Ayagala buyambi, ayagala support okuva eri Onimuwonge kw'ossa n'okuva eri mikwano gye bamuyambeko bamuwe solution y'okukola ki ey'okukozesa okulabika nga adda e Uganda. Oboolyawo ndowooza Uganda aleka alinayo nteekateeka kubanga abasinga beebuuza odda e Uganda mpoziko nga alinayo bazadde be, kubanga information etambuliraga nti alinayo bazadde be, alinayo family, alinayo maama we. Alinayo maama ndowooza ayagala kudda azaale oluvannyuma ndowooza ajja kuba addayo mu Bawalabu ate tunaakola ki kubanga takyakola mirimu bulungi waka. Takyakola mirimu bulungi waka. Omuwalabu talina kyanyiga. Yagamba nti omuwalabu talina kyanyiga wadde. Kyovulaba avuddeyo ng'asaba obuyambi eno emabbali. Omanyi abasajja Abawalabu abo nabo si bangu. Ayinza okuba n'omukazi naye walaba ng'ofunye olubuto nga gwakusuulawo nga kuvaako. Ate oba olina okulaba nga omukyala wa katamanya nti olubuto lwa bbaawe. Katono takyalina pulaani. Kyovulaba bateekateeka kumuzza. Oba akasente yakateekawo akazaakola tewali amanyi. Oba yakasindika akaweereza ba mu kyalo tewali amanyi. Kati ssaawa zino ayagala buyambi. Asaba buyambi. Abasinga beebuuza akasente kobadde okola kabadde kalagangawa. Obadde nkukateekawa. Onimuwonge asuubiza okuba ng'ayamba omukyalo ono asobola okuba nga adda e Uganda kubanga atusobola kukola na lubuto. Mpoziko ng'omuwalabu amugambye nti sigala nti kankufunire ekifo beera wano eno ozaale omwana wange, kubanga takyetaaga kukola nnyo mirimu. Ng'omanyi myojo bwa Kadaama naawe ng'oli lubuto luti olukulu bwe luti mpoziko tomanya kubanga akyalinayo kacyansi. Tomanya omuwalabu ayinza okwekyusa. Manya Abawalabu beekyusa. Tomanya ayinza omugamba togenda n'amufunira ekifo n'abanga amuggyewo kubanga omuwalabu kiraga atayagala kumanya mukazi we nti ono olubuto lw'alina lulwe. Kubanga yo omukyala wa kalowooza nti oba ono yajja n'olubuto ye bw'alowooza oba kugamba bitabula bikonfuzinga naye nga bimuka bitambulatambula akadde kano ku mitimbagano. Naye nga abasinga bamugambye weegayirire omuwalabu omugamba akufunire akafo osooke ozaale omwana oyo. Omwana omumulekere omwana we akubalenga mukazi we namba 2 oba abasinga ge magezi ge bamuwadde ba Kadaama banne. Osa ne ba social media handles ge mawulire ge magezi manyanga ge bamuwadde ndi munnange tootawaana kudda Uganda na lubuto lwa muwalabu. Togeza n'oweyitantala okudda e Uganda n'olubuto lw'omuwalabu. Gamba omuwalabu akufunira ekifo, bakufunira ka apartment
obeera omwo kubanga information ekiraga nti Omwarabu alina akasente, musajja businessman, musajja alina business mpitirivu ziwerako era essente alina. Abasinga bamugambye mugambe nti olubuto lulwe. Akati nno naawulira ebigenda okuba nga bikomekerera bagita Faadi TV subscribe ate onyige kane munange byebyo. Henry Muwonge yasuubiza okuba nga amukwasaganyizaako amuyambe asobola okuba nga adda e Uganda. Kirabika famire ye maama endowooza gye yali omanyire bankuba kye yabagenda ebweru w'eggwanga n'abazadde tebalina. Ebiseera bw'ofuna chance ng'olina muzadde oba maama wo oba weesiimye nno omanya nti nja kudda ewa maama ajja kubaawo. Kasuubira ne maama wo nga naye mwangu. Omanyi ne bamaama nabo si bangu, omuntu agenza okukola naye nga amufudde ka bbanka kati oli bw'agaana ozimwa n'aziteekako ku akawunti bamaama nga banyiiga. Omanyi maama wo si mwangu yanyiiga mbona okubanga akasente tomuweereza mu budde. Otaba maama mutuufu newankubadde abeera maama wo naye taba maama mutuufu. Munange ebitambulatambula akadde kano ku social media ndowooza olengera olubuto lukulu, amabeere gonna amanene mazibu. Olubuto tewali kubuuza, tewali kwebuuza kitu kyonna. Olwo olubuto oluwedde emirimu, lulagira ddala nti lubuto. Jimpereka like ate subscribe onyige kale. Bagita Faadi TV abali mu America, University of Chicago mbatumiddeko ne mbeebaza ne mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okuba nga mugyekumirako amawulire mba nago gaba gatrendinga okwetoola eggwanga lyattu Uganda. Ensonga za Kadaama kuba kyeyo ali olubuto lunene luzibu, amabeere gonna gawaze bitya, kiraga nti natera okuba nga azaala ayagala buyambi nno. Alina Muwonge amugambe soolindeko nsooke ngategate ndabe ng'egye ngenda okuba nga nkuyamba. Bamugambe gamba Omuwarabu yalukufundisa akufunika apartment sooka ozaale awo olyoka olowooza okudda e Uganda. Abasinga ge magezi ge bamuwadde agenda kukikwasaganya atya kubanga asobeddwa eka ne mu kibira. Faadi TV kimbeera bulungi mwere basubscribe ate onyige kale.